love. Of course, fenna tuli mu nsonga z'omukwano era nga love yafuuka love. Irene Namatovu agenze mu maaso n'okuba nti awana omwami we amanyikiddwa nga Honorable Geoffrey Rutaya ng'ono yali muyimbi mu kibiina kya Eagles Production ne baawukana n'atandika ekimanyikiddwa nga The New Eagles. Yasobola okuba nti ava mu bintu by'okuyimba n'agenda mu politics mpola mpola era nga bano bonna bali mu kisinde ekya People Power gw'abadde alowooza nti osobola okuba nti okyusa Geoffrey Rutaya timing Tata Pius Mama Pius yasobola okuba nti amuteeka mu target chemba n'agisuulayo bonna n'amukupa ebintu byonna era nga kati wetwogerera Pius Tata Pius ye musajja oba mwami wa Mama Pius yeka goli eyo ng'oswamye Geoffrey Rutaya ng'olowooza n'amukubamu nga biri bwe yali amukubangamu edda byakyuka na kati Honorable ani abyogera ye Irene Namatovu ng'agenda mu maaso n'okuba nti awana omwami we tukwanirizaako mu kutugwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi wa Mtantambi Jimso number one rich boy Maxidi Junior made in Uganda webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwesiga webale kuba nti osubscribinga ya subscribing ate atanaba ku subscribinga ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo nno tusobole okuba nti tufuna ebintu nga bwe birina okuba nti bitambula mwebale kubeera naffe ebbanga lyonna mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti mukyusa sisimu n'okuba nti oba oliawo ebintu muyitekamu ebirungo ne musobola okuba nti oba oliawo kitutambula nga bwe kiri ayagala kulanga naffe enamba eri 0787 oba oyagala kutukira kwogerako nange erinamba eri 0787009535 yeye namba yange WhatsApp osobola okufunawo ne tusobola okuba tukola business n'okuba ntwogeramu ebintu nga birina okuba nti bitambula. Yes byebyo tugende mu maaso oba tulinderinde mu kkuba weeri naye nga tulinda baki katusobole okuba ntuweereza abantu abaliko basobole okuba nti bafuna information olwo nabo bazitambuze abalala basobole okuba nti bagifuna. Bukyanga Rutaya agenda mu parliament ebyobwenzi yabyesonyiwa Bukyanga Rutaya agenda mu bya politics ebyobwenzi yabyesonyiwa era nga Rutaya kati takyanayiza bali yagenda mu target yagwa mu target z'omukyala omukambwe omuwombeefu ennyo amanyikiddwa nga Irene Namatovu. Irene Namatovu ebiseera ebisinga abakyala abagala okufuma mulabireko n'omukyala in fact ono omukyala alinga Babi Kyagulanyi nti ebiseera ebibadde gye buvuddeko babadde batawanyizibwa nnyo abaami baabwe. Ajjukira Geoffrey Rutaya agenda mu maaso n'okuba nti azaala mu video vixen omwana era nga oba olya omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti oba olya kimuyisaamu bubi naye Irene Namatovu yasobola okuba nti asirika. Wotunuulira Bobi Wine alina abaana e London alina omwana gwa musibakawe Nairobi gwe bayita Robert Nairobi alina Robert London alina n'abaana abalala oba olyawo bagenda mu maaso yagenda mu maaso n'okuba nti azaala. Babi yasobola okuba nti atabuuka nnyo wabula yasobola okuba nti mbeerabeerako n'okuba nti amutereeza. Geoffrey Rutaya naye bamusibako kawa abaana mpola mpola n'abamu nga yabeezaalira n'agenda mu maaso n'okuba nti asotinga issues ze ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Namatovu. Ebiseera ebisinga abawala bwe bafuna zino challenges ezisinga baba basuubira kuno abalowooza omwami oba tamwagala kumbe ng'ate munanga omwami abamwagalira ddala just ebintu bikyukamuko kayala omwami n'alookingamu kayala. Kyolina okukola kwe kutereeza n'okutereeza system mpola mpola nga birina okubeera nti bibeera wana nno. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Namatovu nga mbawe yakagenda mu parliament bavudde ne bamubuuza bitambula bitya mu relationship. Omukyala yavudde n'agamba nti omwami wange yakyuka nnyo era nga nsuubira nebaza Mukama okuba nti yanfunira omusajja omulungi bw'ati. Jjukira wali edda nali muyitanga Geoffrey yekka naye kati ennaku zino alina n'ebitiibwa bamuyita Uncle Tata Pius. Ajjukira ye Honorable era nga Honorable wange ebintu yagenda mu maaso n'okuba nti abikyuse ennaku zino omusajja oyo abeera kunze nzeka takyagenda kulya bumpwance mpake mbali akomawo n'alya ewaka era nga mubegera ekimala ewange avaawo akuse si byakugenda ate wabanayiba kusaba bukunkumusa ng'alina enyama mu nnyumba. Omusajja ngenda mu maaso n'okuba nti mukwata bulungi okumuyoyota okumuwembeja nga we balina okuba
kubanti bakwata omusajja eranga Geoffrey wange simujuza tali abali tali nansonga lwaki ali ebali kubanga buli kimu nkimukolera. Geoffrey akyuka nnyo. Geoffrey kati muntu wavunanyizibwa. Geoffrey amanyi nti nze mukyala we, so n'olwekyo nebaza nnyo Mukama Katonda nti omwami yampa omwami ategeera. Gwe abadde ali alowooza nti obaali osobola okumukyusa timing. Geoffrey wa Irene Namatovu, yes, Geoffrey wa Irene Namatovu Lutaya si wa muntumula era nga Tata Pius ebintu agenda mu maaso n'okuba nti abikyusa. Geoffrey Lutaya yadde nga biri bityo yamu ku basajja obaolyawo abaali bagamba nti baganye sikaati mu kisaawe ky'okuyima naye ng'ate yagenda mu maaso n'okuba nti akakana. Tubagaliza birungi byerere Honorable ne mukyala amanyikiddwa nga Irene Namatovu Lutaya tubagaliza birungi byerere mugere maaso n'okuba nti mwekuuma n'okukolera abantu babadde office okuba nti babakolera so si kuba nti oba olyawo mujjajamya n'okuba nti mulabya ennaku mukolere Uganda ekkula ly'omuddugavu. Omuddugavu asobole okuba nti yeyagalira mu nsi ye mukole n'amateeka agasobola okuba nti oba olyawo gayamba abannayuganda so si kulumya bannayuganda mpola mpola. Ngenda kusaba gwe kyali wange agenda mu maaso n'okuba nti ompuliriza olina business yogala kulanga naffe agenda mu maaso n'okuba nti onyiga ku namba zino 0787709535. eyo ye namba yange WhatsApp osobola okuba nti onfuna loud and clear. Osobola okuba nti tukola business oba osobola okumbuuzaako anytime gyeyagalira okumbuuzaako n'ogamba gyagala kubuuzaako Jimson abanga onfuna byebyo. Naye nga wenjogerera abayimbi batute bannamawulire mu kooti programs z'olugambo teziriko era ngenda kusaba subscribing wano ofune wana amawulire sofa ekintu kyatabuse mu Uganda byebyo. Bampita Ntambi Jimson Kibaye Maxwell Junior kankuleka wano lunaku lwa leero sirabangako sikwatanga ekyo nkimanyi nti Honorable ne bwakola ki Namatovu amuli musaayi kasobola ojako Mukama nga yatwawudde nga yawagulu nnyo. I know him, I know my husband. Mumanyi mutegeera gyetuganye kale bagamba simya abasajja ate ye takyali mu grade ezo ziwabambwa awabeko simanya agendeko yakula wanno ate kasayingira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kati abali eyo ng'obadde olowooza ekintu okivuze nnyo kati okakasiza nti muwane muko kulava esemba yawo mwami muwane mwakasemba yawo mwami Honorable era kati wama Honorable kwa ngamba sembere no mukulu mwami yawaneko Honorable sembere no tokute ku kamera njira bwenge joji muza wano ndoli nali njogera ali ya Geoffrey Daddy Pius ne kati Honorable